Kaweefube ono namusanze mu bitundu by'e Nateete ku 5 ekisangibwa mu divisioni y'e Lubaga wano mu Kampala. Nasanze omulimo guno gukutte wansi ne waggulu, konsere kooti neerolereko anti bulijjo n'okutambula kulaba okudda kunyumya. Wakati mu kusaakaanya okw'amaanyi obwedde okuva mu bantu b'ekitundu kino bantegeezezza nti abanaaziddwa babadde bagufudde mugano obutanaaba era nga kino kittattanye nnyo n'ekitiibwa ky'abasajja ku kitundu kino. Nga bwe kiri nti ow'ebbanga bw'otamwemukira teweebikka, nabo olunaku luno kwe kuluwaayo okubalongoosa. Mbadde saafunye mukisa mu kusooka kulaba ngeri kibano gye bambulwamu ngoye ku mibiri gyabwe, era kino kibadde kikyamba by'omutwe ziba teziri busa ate omulala n'aleetebwa. Njogeddeko n'abamu ku babadde baakamala byonna ng'eggala essajja mu mulimo guno, nabo bwe bati bwe bantegeezezza. Ensonga esinga obukulu abazadde balagajalira abaana osanga omwana myaka 10 myaka 8 ayomba alinganga tategeerekeka mu kyafu alonda bicupa n'obuzaafiirwako dda ababe bonna abantu abakulu babeeyamu naye nga beevaako nga balinga abatalina abantu baabwe beevaako ne bejjako ovunaanyizibwa. Kale kwegamba ebintu ng'ebyo baswaza ekitiibwa ky'obusajja. Bakira obwedde amala okunaazibwa wano wennyini nga bamuwa n'engoye empya era abamu bavuddewo basanyufu bya nsusso nga bakubira ddala bulatyo okukira omusezi aliraanye erimbo. Ebitundu by'e Nateete wano ku 5 ng'ekikwekweto kye tukulaze ekibadde kigenda mu maaso nga banaaza abantu kyere. Batutegeezezza bakulu bano nga bw'obalaba nti bano adde bagufuula mugano obutanaaba. Nze Jammeh Radio Uganda wano e Nateete ku 5.